LC5 ono. LC5. Mwami Lukuya. The LC5 here. Ezokola enguudo. The 1 billion shillings. Siringi akawumbi akamu. And reserve money for PDM. Netuweereza n'essente za PDM. The monitoring is on the LC5. Okulondoola kuli mu mikono gya chairman wa district wa LC5. The 1 billion is on the LC5 to work on the roads. N'akawumbi kalamba kali ku LC5 okukola ku nguudo. So we want you to trust your vote with an NRM LC5. Twagala akalulu kammwe mukakwase LC5 wa NRM. Because they are accountable to the NRM. Kubanga ye alipootingamu NRM. We want to request you vote for him. Twagala okubasaba munonde. Please, Francis, greet your people. NRM eri namba 145. So nzize okugijja mu namba 145 ngize mu namba emu nga tuddamu okukola enguudo zonna zibeere ennungi nga tuddamu okubasembereza amazzi mukimanyi twagula ekyuma ekisima nayikondo era mu Uganda abantu b'Emukono tubeebaza twabakunze tusobodde okwanukula omulanga gwaffe tulinde ennaku z'omwezi 15 mukole kye tukoze olwaleero tuwanguze bafulakabyala baffe tuwanguze Saabalwanyi Pulezidenti Museveni awo ekijja twabe Mukono bwegenda mu maaso Reclaim this place. tugenda kugijjayo gyeri tugidde kayite Honorable Kasulu Is our host. yatukyazizza. I want to request Honorable. Bwe mulabba gukoonako mukono munnako mugenda okukwata mwebijje nakakuba ono mugumu ne bwemunaamwebijjirako emirundi emeka mujja kusigala nga muganyulwamu mujja kusigala nga mufunamu nakakuba ono agenda kubagasa abantu b'Emukono mbadde mbasaba bulijjo Mukono mulonda nga temulonda mulundi guno 2026 mazima mulabe ebungi byetugenda okufuna tulina musajja mukulu Lukoya Pulezidenti Museveni tetumunenya ababibba bebandibimulya ku disitulikiti ngakubasaba sente zammwe ofuna eza PDM Pulezidenti aweereza mufune kakadde ate abali ku disitulikiti awo ne batoolako ne mufunamu akati ngakubasaba mulonde omukulembeze Lukoya Mukuumi ebbanga lyeyamala wano yatuweereza bulungi yakubasaba mumuzzeeyo asobole bulungi yabwe okuuma ebintu byammwe ono ye goalkeeper yakuuma buli kimu ekiva mu central government mwabeenyana mwabaliwa tulina kandidate bafoomu yetayise bayi bannaffe balina obululu bwabwe butono naye bagenda bwawulayawulamu bamukayalina basatu omulundi guno bwe tufuna teyise ono ffenna tumusimba mu mugongo nkakasa Mukono municipality mu byafaayo tugenda kuba tumaze okubikola era ng'ennaku z'omwezi 15 mbalalirira amawulire gabanaabira bagudde n'enkoona n'egwa newa Mukono municipality abaddeko agenda kubeera abo bakola byabwe twagala mukomyewo enkulaakulana mu Mukono district tugenda kutambula nabo ebikoleddwa mu gavumenti eno webiri bingi naye njagala kubasaba nga 15 nga bwe muzze wano n'abaleeteyo banne tugende tulonde General Kaguta Museveni.